Kakati ebintu by'ensono bikwewuunyisa. Tuli eno mu kuziika naye omwami ono alemesezza abakungubazi okuziika omuntu. Akkiridde mu ntaana wansi n'agyesimbamu n'agamba nti ono temugenda kumuziikayo wano. Abagambe temugenda kumuziika musaaga. Ssebo omwami alemesezza abakungubazi okuziika omuntu, akkiridde mu ntaana wansi n'alemeramu. Bamubuuza kiki, lwaki toyagala tumuziike? Abagambe nedda n'agyesimbamu bw'ati. Kati kuno si kwe kulemesa omufu okumuziika mu ntaana ye, agenze mu ntaana ya munne agiyimiriddemu, oli yeefiiridde ayagala kwewummulira, ono alemesezza omuntu okumuziika mu ntaana ye. Oba yafudde nga ono amubanja teryamanyi. Oyinza okwesanga ng'omufu yagenze okufa nga yafudde n'ebbanja ly'omusajja, ng'omusajja ayimiridde mu ntaana aganye okumuziika. Naye yandibadde agamba bano abakungubazi ne bamusasula n'abagamba nti oyo temugenda kumuziika nga temunnampa ssente ze mmubanja. Balabye obudde bugenda ng'omwami alemedde mu ntaana, tebamugiddeyo kibooko. Kibooko ye mukukunuddeyo wansi mu ntaana gy'abadde ali wansi eyo. Sebaawo wantu watiika. Naye si bwe mulimu abantu abamu nga tebaagala kumanya, nga bo tebaagala kumanya bya mufu. Mugiraba keesi yiiyawo sanduuke, mulimu omuntu, mulimu omulambo. Gulina genda wali oli wayimirire, naye ssebo oli agamba temugenda kumuziika ssebo. Temugenda kumuziika musaaga. Era bamaliriza bamuggyeyo lwampaka. Ne bamugamba ssebo, tulina ebyokkola, omuntu alina okuziikibwa obudde bwe butuuse, jja walagyo mu ntaana ya munno. Vayo. Bamuggyeyo ku lwampaka na kifuba, naye ng'abadde alemedde mu ntaana ya munne ng'aganye okumuziika. Kakati kansobola nkutuseko akatambi kano naawe okeerabireko ak'omwami abadde aganye okuziika omuntu ng'alemedde mu ntaana ya munne. Vidiyo gimpereka like, etambule tuko ku buli muntu, vidiyo yiiyo. Muzibu ki muvubuka? Tukukuŋŋaanye wano okubeera nga tumaliriza embaga esembayo eya muganda waffe Matovu. N'olwekyo nsaba tetusobola okukozesa okubeera nga tussaayo omubiri gwa muganda waffe etuweebwe. Mulimu abantu Muzibu ki muvubuka? abantu gye bali kijja kulimba nti bw'abanga bagamba nannyini mufu yakwata ewawunya. Tukukuŋŋaanye wano okubeera nga tumaliriza embaga esembayo bakungubazi saawa z'omuganda waffe okumuziika saawa 10 Matovu. saawa 9 N'olwekyo nsaba mu nnyumba tetusobola okukozesa okubeera nga tussaayo omubiri gwa muganda waffe mu ntaana y'abanno etuweebwe.
mu ntaana ya Munusu n'ogamba nti ono tebagenda muziika n'ogamba omwami ono ng'agenda mu ntaana yesimbamu oyinza okugamba yiye naye ng'entaana ya munne yamulala linda olwo olugi omwami agamba muzibu ki muvubuka ate oli watuddewo ekifo ky'omuntu omulala eyo entaana ssebo nannyiniyo yafuddeawo bagenda naye ssebo atali nannyiniyo wo yagyesimbye agamba tukuŋŋaanye wano okubeera nga tumaliriza embaga esembayo eya muganda waffe Evuland yasabye Matovu. abakungubazi balabye N'olwekyo nsaba musobola gye tusobola okukozesa okubeera nga tussaayo omubiri gwa muganda waffe baziika wakati w'essaawa etuweebwe n'essaawa balabye omusajja ono ayagala baleka janja kakugenda akasobola bamugiddeyo kifooke ifaamubudusi entaana amaze n'agiddukamu naye nga lwaki owolerera mu ntaana ya Muliro kati muddeyo nemuyita mu Kiganda muzibu ki muvubuka ekifuba byagenze mpulira ne mulina okukyakukola tewali kyakukola nina tukuŋŋaanye wano okubeera nga tumaliriza embaga esembayo amazzi nga nywera ku ya muganda oba waffe onywa amazzi Matovu. kuba nti emirimiro tegikala n'olwekyo nsaba gye tusobola okukozesa okubeera nga tussaayo omubiri gwa muganda waffe etuweebwe sayiza kunsirikira yawo kasente nenfuna so ebyo ebiri ku sayidi musajja mukulu abadde alemedde mu ntaana y'omufu yonaanatera okufa oba olunakuajja oba muzibu ki muvubuka asobola nti ate agubaterereza tukuŋŋaanye wano okubeera nga tumaliriza